fardan buli omu agenda kuripotinga atuuke mu maaso ga Allah ku lunaku lw'ekiyama ng'ali bwannamunigina ng'agenze yekka talinaako muntu mulala gw'ajulirira ali mabega mutaasa oba muntu mulala yenna oba buyinza oba maali byonna nga twabireka ku bulamu bwansi. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا مزما بكرزا وعملوا الصالحات نبكل من مرونجي سيجعل لهم الرحمن ودا. Allah mweteefuteefu okubateera w'embeerera gw'omukwano n'okwagala okwannamaddala okuva eri abo abaalinga abawulize eri Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubateerawo ekiraga nti mukwano gwabwe wannamaddala mu nsasula yaabwe bajja kukiraba. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما يسرناه بلسانك مزما twagonza Qur'an eno ku lulimi lw'ebeere nga teriimu buzibu bwonna litubashira bihi almuttaqin obeere ng'osanyusa nayo abo abaddu baffe abatya Allah watunzira bihi qauman ludda obeere ng'otiisa nayo abantu abo abalabika nti bampaka nnyo ku mateeka ga Allah abalabika nti bagakubako ekifuba ekiyitiridde obatiise nti bwe muteegendereze mujja kubeera nga mugwa ku kyokya. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وكم أهلكنا قبلهم بمكبتسي غبت بنا بكبيرو من قرن إمرين بمن جنيو هل تحس منهم من أحد oyinayo bw'owuliza n'omu yenna aw tasma'u lahum rikzan oyinayo omuntu yenna gw'olabako nti wuuno yazikirira kati ali ku nsonga egundi negundi aw tasma'u lahum rikza oba owulirayo okukwakwaya kwabwe kwonna gye bali eyo bateredde basirise buli muntu alindirira olunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwali mujja mu kifo kye toyina gw'olabako toyina gw'owuliza nti ali ku kino oba kiri teyini Allah subhanahu wa ta'ala bonna yabawummuza dda buli agenda atuuka eyo n'abeera ng'eyasiimayo ebiri ku nsi tayinaako kyajulirira. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti mu baagenda be twazikirizanga temunnabeerawo waliyo gw'owulirako olukwakwayo bonna eyo gye yalaga oba waliyo gw'olabako nti alina ekintu gundi kyakoze n'eriiso lyo. Allah subhanahu wa ta'ala yabawummuza naffe gye tulaga tujja kuwummula tukutukewo n'ebyensi ng'ebyensi tetulabako n'abaliko tebalina kye balaba kye tukola ate tebalina kye bawuliza gye tuli tusaba Allah tujje mu nsi nga tuli bakkiriza atuwonye ebibonerezo bye ate atuyingiza awali ejja naye awali okusaasira kwe. Amin.